Oluganda. Nsanyusa okulaba. Kale nange okusanga. Gigenda gitya? Nga omanyi tugezaako omanyi buli kimu eno ewaffe Uganda kyakugula buguzi. Kitegeera. Naye emirimu gigenda gitya? Emirimu tegibadde mibi. Tuli eyo tutetenkanya mpola mpola. Ono yo muvubuka gwe nali kugambyeko omulundi guli we nakukubira nti ngenda muleeta naye lwakuba tusonyiwa mulesereeti abadde taliiwo ate nange mbadde bize nga wobitegeera naye kansuubire nti wakyaliwo chance osobola okumufunyawo osobola omufusinga ng'agira yiyayiyako mpolampola. Nga wokimanyi already nali nfunye naye nga wooli mukwano gwange nja kufuna weemuteeka ayige mpola mpola paka buli kimu kyonna wanakitegeera. Ekyo kirungi. Naye obudde tebuli ku saidi yange era nsuubira nze kambaleke essaawa zino zireyo mu mirimu. Kale tewali buzibu omulese mu mikono emirungi era nkimanyi obudde bwonna obulamu bwe bulina okukyuka. Kale kangende naye Sebunya njagala weeyise bulungi beera muntu wampisa kola kye bakugamba ate ekirala teweewalikira muganda wo nze ali naye ngenda mutwala bagenda kumoperatinga buli kimu kijja tambula bulungi. Wabuganda kambagaliza ebisinga. Kale tujja kuddamu. Jangu. Siwe wale kujja kulikayo omaze banti ngoyimiridde just budakika butonotono bwe buti nenge emirimu gigenda gitya nji si mibi nga bwolaba just lwakuba nti gye wankubiddeko essimu nongamba ogenda kujja ndowooza oba osaaga. Sinabadde kisaaga nakubiddeko naye already nabadde mwendi mu ggwanga kuba nadda ku Mande. Saakitegeera kuba singa nakitegeera nandi ku surprise nze walaye. Nakitegeera kyova olaba nakwewala naye teeba nina mawulire go. Mawulire kyabo osobola okikkiriza naye omaze ebbanga ki nga tolaba ku muganda wo? Bwe ndowoozaamu kyeka gyandibanga giweze emyezi nga 9. Emyezi 9 gyandibanga giweze naye ngaali ate wamuwulizaako bosi. Emyezi 9 osobola okikkiriza nti muganda wo ali mu bulamu bulungi ali eyo ali mu bulamu bulungi operation zaali successfully era yeeyagala era yeeyagalira ddala. Mpulira misingo mulabako bannaye mpulira misingo balako bombi ne Dr. Lumbi. Kyova olaba nagenda e Kenya saakugamba naye nali ngenze kubalaba mu ddwaliro era twakomyewo ffenna gye bali eyo ewaka. Awo kirungi naye misingo balabako bosi. Kale ojja balaba enkya gye bali eyo ewaka. Kale bosi.
twakikolako operation yagenda bulungi naye ekisinga obukulu nti twagenda ne tukomawo nga tuli safe ffenna. Tufu webale nnyo, webalire ddala Dokita Lumbuye, byonna byokoze Mukama akuddizeewo kubanga osinze ne mukulu waffe eyatugoba mu nnyumba kati ofuuse nga waluganda gye tuli naye mutufu webale nnyo, webale ddala sokolayo muganda wange kati alabika bulungi. Webale nnyo, webalire ddala Dokita. Okay, naye tewetaaga kwebaza nnyo okuba bino bintu bya nsi. Mba nteekeddwa okwebaza kuba mutuufu kino simanyi na ngeri ki, sina na kintu kyonna kyenyinza kigeraageranya nakyo. Webale nnyo, webalire ddala kyotukoledde kuba sokolayo muganda wange kati alabika bulungi. Webale nnyo, webalire ddala okuggyako saidi endala bosi wange Robert, naawe webale nnyo, webalire ddala byotukoledde bambi. Kale naye olaba mu bulamu buno buli kimu kijja nga kirina kyekyagala okugezesa. Kati kino kirabika kyajja nga kyagala kugezesa amaanyi go galiwa n'amazima go we gayimiridde, so teweeraliikirira nnyo, buli kimu kikyuka. Kale webale nnyo, webalire ddala bosi wange. Banaye mukulu Robert, webale musawo, webalire ddala alayi mukyusiza obulamu bwaffe. Webale nnyo Dokita Lumbuye, Katonda abawemu kye musinga okwagala. So kati mukulu Robert ndowooza tujja sooka tufunemuko ekyokulya lanchi, kyemanyi kati ono omuwala amaze ofumba, then olweggulo ojja batwala ku nju obalage enju, obalage buli kimu kuba omugendo otandika obeera mwembi, teri agenda bateteganya buli kimu kiri bulungi. Mukulu Robert ajaba abatwalayo abalage bulungi. Kale Dokita, soko genda olaba omuwala oyo omugamba aleete gundi obutebe, then leeta entebe aleete ne gundi. Okay, tewali tamu. Robert webale Robert, kola buli kimu kyewakwasaganya. Ebintu bwe bityo obimanyi bya mpola mpola. Olaba omuvubuka nali simanyi nti oba ayinza obeera ku mirimu egyo, nali neewalikiridde nti oba agenda kubaawo nga yeeralikiridde muganda we, era nali manyi tagenda amalako. Omuvubuka nno yaguma emirimu akolera ddala. Oba we twagendera yandaga nga yeewalikiridde nnyo, n'olwo nali manyi nti oba olunaatuuka eyo agenda kuba nga yeeralikiridde muganda we bwe yaleka eno embeera naye tabadde bubi. Omanyi ekisinga kiri nti bafunye we babeera, kati bino ebirala bajja basobola obikola. By the way, omuntu singa aba alina katugeze waabeera kiba kyangu nnyo okubanga afuna ekyokulya, akola ssente era nga alina waabeera. Anti jjukire gundi enju ebawo eri, ate ekisinga okunsanyusa muvubuka mukozi. Muvubuka mukozi akolera ddala era emirimu gyange gitambula bulungi. Muvubuka mukozi noono kyemanyi naye agenda afuna kati ekyokola asobole okuba nga batetenkanya mpola mpola, teri sijjaggana. Muvubuka eryo ly'amaanyi.